President Yoweri Kaguta Museveni asinzidde mu kulambula ebitundu kwaliko naggumiza ekyobutebenkevu n'eddembe gattako ennima ey'omulembe ebiyambye okukuza Uganda. Ku Kaguta Grounds e Nyakatonzi abakulembeze mu Kasese District baaniriza President Museveni ne bamusiima okukyala mu kitundu kyabwe okulaba ebikolebwayo. Abantu bamulindiridde mu Kinyamaseke Town Council ne yeetaba mu kusaba kw'okwebaza n'okutongoza okukola oluguudo lwa kolansi olwa Kikorongo Mpondwe oluwezako kilomita 38. Mu kusaba abatuuze basiimye President Museveni okubawa baminisita babiri okuva e Kasese okuli General Wilson Mbasumbadi omubezi w'ebyobusuubuzi n'obwegassi gattako Godfrey Kabyanga omubezi wa ICT. And of course we want to thank him for using you to identify us and find trust that we can be part of your cabinet and support you in your endeavors to cause socio-economic transformation in our societies so that we are all prosperous, we are all job creators. The released royal guards and those families, they found their families broken and their widows and the widows of the fallen ones are psychologically upset and are dysfunctional. They need to be rehabilitated psychologically, and those that lost their premises needed to be resettled. But Your Excellency, Mandela's have now descended on border riders. Someone gives you a border at 6 million shillings, and he tells you you keep paying around 80,000 per week. In 2 years, you have paid around 12 million shillings. And apart from that, if you default and you don't pay, you even lose what you have paid. President Museveni ategezezza bannakasese nti okwejja mu bwavu gwe mulamu omukulu nga batandika n'ennyingiza y'amaka. Obugagga bwa Uganda. Ndi obugagga bwa Uganda. Niwe miringo ena. Ne bwa miringo ini. Okuhinga n'okuliisa okukola sente commercial agriculture. Ererema n'eririsya eri obuleme bw'obusubuure. Ugu n'omulimo ogumwe. Oyo n'omulimo muwumu. Ekyakabiri amakolero. Ekyakabiri amakolero efactory ya Bukalangere. Nkahima. Ngehima. Ubu n'obugega obundi. Obu n'obugaga obundi. Ekyakashatu obuheereza. Ekyakasatu eriheerezya. Nkobu Kabyanga yanagamba obwa bodaboda nizo kubashemba aba bodaboda abo. I will support you with your bodabodas. Ngobuheerezya. President Museveni agamba okunoonyereza okuliwo mu by'obulimi kuvuddemu ebibala kubatandise obulimi n'obulunzi obw'amagoba. Nawe ekyo imwe abashongala tumwene itaka lyangu lyo kuri sente z'enyankwere muzahante zo kurisiza hafunzire ombiju loroko ya mucyango omwani kuwa kuri sente z'amatana zikabayamba enkoko eshangoko z'amahuri eshamayi empunu eshambon ebi nibyo umuntu akora hafunzire akayamu cyango.